Hi everyone, thank you for tuning in and welcome to yet another edition of Share with RKB. Thank you for commenting, sharing and liking. Nga bwe mbagamba nti abakyala omukyala alina mu kasente omukyala ayagala atera amanyi ebyensimbi ye mukyala oyo n'aganja aba alina kyeyongeddeko notoka mukama nti nze nazaala nakola kino naye oyongeddemu ki mu bulamu bwo ne mu bufumbo mwoli kobere mufumbo kimanyi omukyala okubanga ate ebyensimbi ebitegeera omu ku abo bensinga okwesiga mu bintu ebyensimbi ye Apostle Brian Kagezi gwe naye olunaku olwaleero onanga wejjoge nti Apostle aba musumba ate nga n'ebyensimbi abitegeera bulungi ddala ezo kumugamba nti no financial coach bwenti we mwotwala nzira bwe muyita so tugenda kuba tusharinga ebintu bingi nnyo olunaku olwayo naddala bikwatagana mu maka osobola okwezimba otya n'ozimba munno anye n'akuzimba mwezimba mutya nga muli mu maka kutambula obulungi nga gali mu essanyu naddala mu bintu ebyensimbi yeebazibwe mukama amina nsanyusa okuddamu okulaba it's been a while but I'm happy to be here webale kunyuma pasi wakame ngoye gozeetungira ngoye zaffe brand yaffe tunatera ogireleasinga to the public mujja giraba tujja kukola event nene tubayite tubagamba amasuuti tulina amasaati tulina but for now tuli mu kye bayita proof of concept. So manufacturing nozikozesa n'olaba nti ziwangala bwe ziti zireacting bwe ziti mu washing machines zikola so gye tuliko nsaba mbere model okisaana ate abantu bakumanyi so njagala amasuuti branded bitambula bitya asibi tugezaako gye tuli tuweereza enjiri tugibuulira kyefe bagita batya church Numawad Church Numawad Church so gye tuli ekyanja in fact tubadde tulina mu kuzimba omanyi okuzimba ennaku zino tugamba okuzimba si kuli okwedda twazimbanga cathedrals naye kati cathedrals kisenge kyali kisenge kyabanga kya toffaali kasolya nga kasolya ezo zabanga cathedrals edda naye kati tuzimba ekizimbe nga tukozesa steel so osobola n'okuzimba ekizimbe emyezi 3 tukozesa steel works bw'oba omanyi warehouses bw'oba omanyi heavy duty structures tukozesa steel kati steel oyo mwangu wa kukola mu budde so tubadde tuzimba kati wengamba okuzimba muntu ayinza ogamba tikyanja nga sinalabayo bazimba naye nga mu myezi 3 nga tumaze kubanga tukozesa steel beams ennene bw'oba otegeera warehouse bwezifaanana otegeera ebizimbe ennaku zino engeri gye babyamu it is metal tali cheap naddala nga spans space eri between kati jjukira ebizimbe by'ekkanisa temubeeramu pillars kati span eba nnene kati okuteekayo steel beams ezo ennene waggulu ziri a bit costly naye nga ekirungi kyakyo nti bw'oba weetegese omala mangu so tubadde mu kuzimba akantu ako lumu tujjafuna obudde tukanyongereko so Apostle nga tutandise ku mulamwa gwaffe gwennyini nyini ogw'okwezimba tutya omanyi channel yange nerako abakyala n'abaana ana abakyala tulekeddwa nnyo emabega bw'otuyingira mu bufumbo tujja n'omukwano ffe ne tufa noba ne dream yo naye tetuukirira olw'okuba nti bw'oyingiramu omwami yakuteekamu ekikye kati gwe n'ofa naye ng'ate nawe olina kyewali agadde exactly so twezimba tutya ffenna n'ozimba nange nenkuzimba nga tutandika ddala mu bufumbo nga butandika mu byenfuna ebibuuzo n'ebyo obiraba si kibuuzo kyokka ekiri ku kyanoyo bibuuzo ebiri mu bantu ddala wakati nga ffe abasumba tumiitinga nnyo abantu bajja mu ofiisi n'akugamba nyina kino nyina obuzibu buti oba ndaba bwenti kakati kyekimu ku kibuuzo tekitera okufuna era bw'otunuulira abantu generally society ogenda kizuula nti abakyala bangi abali mu bufumbo nga baabula era omulaba n'omanya nti ono yabula ate nga bw'omuzza ewaabwe taata we oba maama we akugamba nti ono omwana yalinga mwana mugezi yalinga mwana mukozi tumusuubiramu kinene era abazadde ennaku zino abasinga they are not very proud of the marriages of their children. For real? Yes, osanga omuzadde n'agamba siri musanyufu naddala abawala n'agamba nti siri musanyufu muwala wange decision gye yakola ey'omusajja kubanga bo bwe balaba abaana baabwe baalabanga ng'ono omwana alina bingi nnyo by'asobola okufuuka kati bagenda ne bafumbirwa olumu bifa ng'ekibuuzo kyaffe bwe kiri kubanga tebaategeera ngeri gye beezimbamu kati ebirooto bino bijja bifa mpola era osanga abakyala bangi ng'ali mu bufumbaawo ng'alinga ataliiko naye nga n'omala omuteeka mu environment entuufu
oyinza omujjamu omulamu. Kati ekibuuzo ekyo kinene. However mu kukitunuulira tulina ebintu bye twetaaga okwetegereza. Kakati naddala obufumbo obuliko kati abantu abali actively married abasinga bali between 20s 24 na around 50-60 be bantu abali actively married. Abali mu 70s usually baluzinga ba spouses baabwe oba betugamba ba generation ndala. Kati bano benjogedde space y'emyaka nga 30 abali mu active marriage ogw'omulembe bw'ogulaba between 60 and below ogw'omulembe preceding omulembe ogwaleeta women empowerment. Kubanga women empowerment etandikirawo mu 1950s 1940s awo. Kati kitegeeza buli muntu ali actively married currently aba yajjira mu mulembe ng'abakyala bali empowered. Kati obuzibu buno wano nti marriages ezaaliwo edda betuyita bajjajja baffe abandi badde nga bajjajja baffe abaali mu 1940s and above boddayo mu 1900. Kati abo bajjajja baffe abo abantu bakusomera statistics bagamba abo obufumbo bwawangaalanga era mmwefe bwe twali abato obufumbo twabuwangaaza olaba ndudde ne jjajja wammwe. However kye bataategeera nti baawangaalanga because tebaalinanga kyakukola. Kuba society yali ndala. Ebiseera ebyo omwami yakolanga. Bw'otunulira countries like United States ne bwe ba Uganda wano mu Africa naddala Africa abakyala tebakkirizibwanga nakuba kalulu, tebakkirizibwanga kukola, waliwo emmere gye bataalyanga. Simanyi oba bajjajja babagamba. Empuku wano mu Buganda abantu baati bagirya. Amagi nga tebagakkiriza wano mu Buganda ng'omwami yali amagi. Kati ebintu ebyo byonna bw'obiraba byashapinganga marriage. Kitegeeza nti omukyala yalinga mu biseera ebyo tasobola kugenda n'ava mu bufumbo. Lwaki? Yamulabirira. Ebiseera ebyo kyabanga kizibu okuba ng'olina abaana ng'omukyala n'ova mu bufumbo. Kati wayinanga kubeera muki? Si lwakuba nti oyagala omwami, si lwakuba nti abaami b'ebiseera baali baagala nnyo. No, abakyala tebalina byakukola n'abaami tebalina byakukola. Abaami ebiseera ebyo baali tebakkirizibwa kukola mirimu era ng'abaami tebamanyi kusiimuula, nga tebamanyi kufumba, ng'omwana akula ewaka n'akula nga mulenzi nga tamanyi kufumba. Abamanyi kukola mirimu minene kwasanku. Kakati tagenda kugoba mukyala kuba tagenda bikola. Ebiseera abaami baali tebakuza baana nga tebabamanyi era ng'abaana babeera na bamaama baabwe. Kati amaka gaawangaalanga lwa nsonga ezo. Kati olumu bajja ne babyogera gwe n'olowooza nti edda abantu beeyagalanga. Si nti baali beeyagala, embeera ye yali ereeta ekyo. Obuteeyagalanga lwakuba nti babafuniranga bufunizi bantu. Kyalimu ekyo, yes, kyalimu ekyo. Ate ekyo nakyalina positive newe nti bw'obanga muzadde wafuniranga omwana wo omwami oba omukyala based on the values of another family. Byajjangawo ebintu bya incest, nosanga nti abooluganda beewasiza, byajjangawo okugenda mu maka agatalina nnyo values. Abaana bagendanga mu maka nga abazadde bagamanyi era nga they approve. So byalina positives nyingi, however ne negatives zaaliwo nga love yabanga olumu teriiwo lwa nsonga eyo. However bwe tujja kati stakes zikyuka. Abakyala bajja baba empowering around the 50s 1950s. Kati tugenda otuuka mu 1980s 90s ng'aba girl child world over basomye, bakola, beesobola. Kati ne kikyusa dynamic of marriage. Kati gwe bw'omuteezatiiseewuwo ng'agenda ate ennyumba gye baamugamba nga togenda n'ova mu nnyumba kati ate agyezimbira. So marriage n'egyekyuka. So kati erina ekuwa image nti marriages are dying. However si kyekituufu entirely kubanga n'ezedda zaayimiriranga lwa reasons ezo. Zaafanga naye nga kyabanga kizibu okulaba kuba ebyo byenkunnyonnyodde nti oli tekyabanga kyangu kugenda, baali balina obeera wamu. Kakati ekyo bw'omala okitegeera kati ng'era ojja ofuna crisis gye tulina kubanga gaya nti girl child bamu empoweringa. Kakati tutuuka abazadde kuba ba empoweringa girl child balina bye bamusuubiramu. Kati takyasobola kutuula mu maka nga takola, maama wajja mukuyira gaye lwaki tokola? Tukusuubira okuba ng'okola ate gw'oli eri ozaala. Mulembe si gwa kuzaala, mulembe gwa kukola. Omwana osomye. Osomye omanye ekyokukola. Kati dynamics ezo zonna zituleeta ku kigambo kiri ekyokwezimba. Mwezimba mutya nti bwe mugenda mu maka kati bw'osanga omwami ng'enkola nkadde ayagala mukyala atuule waka, tayagala abeeko kyakola, kakati agenda kutta munne kubanga tagenda kumanya nti emulembe gwe balimu mulembe nga buli omu asobola okubaako kya participating. Kitegeeza bwe tufumbirwa tulina okutegeera bye tulina okukola
nti bwe nsanga munange nga yalina ekirooto newankubadde mukyala wange nsobola okukuza ekirooto kye naye ate ng'akyali mukyala naye ng'alina ekirooto omulimu guli gwali mu kukola nyinza obutaguyingirira naye ate ye aba ali mu kukola ki mu kukula n'ajja ate inspiringa n'abaana be. N'ekirala abakyala engeri gye bayambamu babba baabwe kati tulina abakyala ate abaagenda ennyo mu empowerment n'atuuka nga ye tomunyumiza ebyo mbu submitting to a husband following a husband kati agamba husband ze tonyumiza strong woman naye ati strong woman kati wano mu kubagamba nti no okuyambako dream yono kubanga ozimba ono wano otegeera otya kyenjagala do you have to talk about kati olaba oleeta ekibuuzo ekirungi ate ekizito era mukama atuyambe tufune n'obudde obukinyonyola bw'ogamba nti manya ntya oli ekibuuzo ekyo waliwo twatandikidde twabuuza kyakungulu kati tubuuze eky'obuzima bw'ogamba nti manya ntya kitegeeza twetaaga okumanya kati ekizibu kye tulina kikino nti obufumbo tuli mu kubutwalira ku knowledge eri surface kati tulina abantu babiri bafumbo saawa zino ogenda kufuna omwami n'omuwala we n'omukyala omuto bafumbo however basis kwe bafumbiddwa tebagimanyi beesanga mu university beesanga mu ssomero ne beeyagala ne beewasa however tubuuza ekibuuzo obufumbo bwavaawa whose idea is it? Is it from a girl or from the boy? Eva mu emotion eno kati nkuze kati emotions nzifunye kakati nsobola okuwasa marriage neevaawa union y'abantu ababiri okubeera wamu evaawa ekyo kyekibuuzo kyolina okubuuza manya ntya kati ekibuuzo ekyo buli muntu lwatakyebuuza agenda kutomera kubanga tagenda kuba na answers oba nfuna bulungi kati bwe twebuuza ekibuuzo ekyo tugenda kukizuula oba bw'oyongera okusoma omanyi waliwo abantu abamu babeereyo ne bawakana kati nze nyinza omugamba Bible n'agamba ati oyo musumba kati era agenda tutwala mu Bible kati omanyi olaba abawakana bangi naye bw'oyongera okusoma n'oresearchinga byonna ogenda kubizzaayo ku yabitandika buli kintu kyogenda ne bwe ziba masimu ge tukozesa motoka ze tuvuga ogenda gizzaayo ku yagikola gwe motoka yo ne bw'obanga gwe simanya olina magezi mazaale bwefa akantu ne kakucyankalanako ogenda kwebuuza okizzeeyo ku yagikola kitegeeza obufumbo buno buliko eyabukola buliko eyabutandika ekibuuzo kiri nti alina kye yabwogerako waliwo mumanywa y'ekintu ekyo mu Bible tekirimu kati wekiba nga kirina eyabukola nga tukimanyi Katonda nga waliwo mumanywa yakyo kitegeeza bwe mba ngenda okufumbirwa nina okutwala obudde okutegeera ebintu ebyo nina okutwala obudde okusoma ate kati ennaku zino abaana tebakyafaayo nnyo kusoma baagala byanguwa kakati ye ajja n'akola ebintu bye nga takoze eki tasomyemu so kitegeeza nti tufune obudde tusome tugamba nti oli bw'aba ayagala okukola obufumbo alina okumanya obufumbo buno principle ezibuguidinga ze ziriwa kakati bwe tudda mu Bible which is a real true source of issues like marriage Katonda alina kyayogera ku marriage first of all waliwo olunyiriri abantu balunoonye balusome kubanga lwe lulimu ebikwatagana ku bufumbo ebituufu kubanga bino ebigambo byava mu kamwa ka Yesu bajja bamubuuza abasomesa abasumba b'ebiseera ebyo nganza bamubuuza nti omusajja yandyawukanye ku mukyala we ku lw'ensonga bagattako ku buli nsonga kubanga mu biseera ebyo buli nsonga yagobyanga omukyala bw'osoma Bible n'ogisoma bulungi mu Old Testament omukyala bwe sinizi nga bakiyita batya mu Luganda bwe yayasimulanga nga baalyanga bakugoba mwekiri mu Bible olunyiriro njadde kusindikirako olwesomereko atayanga bamugoba omwami yabanga mnyumimu kati mu Bible omukyala bwe yayasimulanga ku mmere ng'amugobe omukyala singa yabanga yeebase mu kitanda kye ne bbaawe n'ayingira ensonga ze nga bbaawe ng'abadde tategedde yagobwanga actually mu Bible bw'abanga mu nsonga zo ng'omukyala wasulanga bweru wa kampu kubanga Abayisirayiri baabeeranga mu kampu katugambe nti kampu yabanga Kampala CBD kati nga bw'ofuna ensonga zo ofuluma CBD n'ogendako ewakiso okumala ennaku 7 Bible egamba nti wabanga unclean kati ensonga ezo zonna zaagobyanga abakyala kati bajja bano abasumba babuuza Yesu omusajja yandyawukanye ne mukyala we ku buli nsonga zino ensonga zaabwe z'enkunyonyo zaalinga nnyingi naye ezo ze zimu ku zo kati Yesu n'abaddamu n'abagamba temwasoma nti mu lubereberye Katonda yatonda omwami n'omukyala
abazzaayo mu luberebere Katonda ng'akola ki ng'atonda n'agamba temukisomangako nti mu luberebere Katonda atonda omwami n'omukyala n'agamba ku lw'ensonga eyo omwami aleka taata we ne maama we ne yeegatta ne mukyala we ne bafuuka omuntu omu. N'agamba nti Musa yaleeta amateeka g'okwawukana. N'agamba nti Musa yabawa etteeka ly'okwawukana kubanga olw'emitima gyammwe emikakanyavu. Agamba abasajja abo olw'emitima gyammwe emikakanyavu. Naye mu luberebire mu ntandikwa si bwe kyali. Ekitegeeza Yesu abagamba okwawukana si pulaani ya Katonda. Baakyeterawo. N'agamba olw'obukakanyavu bw'emitima Musa abawa etteeka ly'okukola ki? Naye mu ntandikwa si bwe kyakola ki? Si bwe kyali. N'agamba nti ku lw'ensonga ey'okufumbirwa oba okufumbirigano omwami alina okuleka taata we ne maama we yeegatte ne mukyala we bafuuke omuntu ogwo. Tebakyali babiri, ali ogu. So that buli kye banaakolanga babeere muntu ki? Omu. N'abannyonnyola nti therefore tewabanga nsonga eyawula ekintu Katonda kyakoze ki? Katonda kyagasse tewabanga eyo statement wejjira. Abafumbo ayogera bafumbo abadeetinga tebaliiwa tuli ku bafumbo kubanga kati agamba nti Katonda kyagattanga tewabanga akola ki? Yesu abyogera bino therefore Katonda kyagasse tewaba akola ki? Owulira gye yavudde ng'akinnyonnyola. Kati bw'amaliriza okubannyonnyola Peter disciple we kyava amubuuza bwe bibanga bwe bityo bwe biri ani asobola okuwasa? Kubanga baalabanga bizibu. Kuba Yesu kyalinga agamba yali agamba nti temwawukana na bakyala bammwe. Asomuwasa. Kati Peter n'agamba bwe biba bwe bityo bwe biri ani asobola okuwasa? Okitegeera? Kakati bwebanga eyo ye mayindi ya Katonda kati njagala tugitemete. Watwogera ku baana abagenda okufumba beezimba batya. Katonda bw'aba kyalowooza mu bufumbo nti jjukira bulungi tegamba nti mukyala ave ku famire ye egamba omwami yaava. Okiraba ate kati ffe bye tutamanyi abaami kati bawasa ate tebamanyi. Era omwami yajja n'agamba mukyala we nze ne maama wange totwawula. Naye Bayibuli egambye omwami awasa ava ku kitaawe ne nnyoko n'afuna muntu munne ne yeegatta ne mukyala we ne bafuuka ogwo. Kati abasajja abali mu kuwasa essaawa zino tebakimanyi. Era ffe tukugamba oyo tali ready kuwasa kuba akyayagala maama we, akyali mu kuzimba waabwe, akyazimba ewaabwe tawasa kubanga tagenda kusobola kuzimba mukyala we. Bayibuli teragirangako mukyala kuva ku bazadde be, eragira mwami omusajja akuze aleka kitaawe ne nnyoko neyeegatta ne mukyala we bafuuka ki? Omuntu owulira gye tulaze tugenda ku mmanyo. Kati bw'ogenda mu mmanyo obufumbo bukyuka. Kati kitegeeza nti mu Yesu byayogedde abagenda okukola obufumbo balina okukimanya nti omwami alina okuba nga muntu mukulu kubanga alina okuba nga yavudde mu byewaka nga yeetengeredde asobole okwegatta ne mukyala we bafuuke omuntu ogwo. Kati bwetuuka mu kyokwegatta ne mukyala we bafuuke omuntu omu erina bweyogerera mu Befeso n'egamba nti olwo omwami kyalanvanga anaaza mukyala we eyo ekosa ekigambo kunaaza n'amunaaza n'amusomesa asobole okumwereetera ye nga taliko bbala n'olufunyo. Bwaleddeko olunyiriri olwo bakyogera bawogera ku kyaki nti Yesu akomawo okutwala ekkanisa naye yali ayogera ku kkanisa ng'abijja mu bufumbo. Ayogera ku musajja naga musajja alina okunaaza mukyala we n'amusomesa n'olw'ekigambo bw'anaamutereeza nga taliko bbala na lufunyiro alyoka amwewe ye ng'ateredde n'agamba ne bwe kityo Kristo bw'anaaza ekkanisa ye. Makulu kyagali mu kintu ekyo akulaga nti obufumbo n'ekkanisa bifaanagana. Kyava agamba n'omusajja nti therefore nga Kristo bw'ayagala ekkanisa ye naye bw'olina okwagala ki? Mukyala wo. Kakitegeeza omwami atali ready kunaaza mukyala we kumushepinga kumwagala nga Kristo bw'ayagala ekkanisa tannaba kutuuka kuwasa. Kyekiri kye tugambye okwezimba nti ogenda funa mukyala wo gw'omugambe nze ntunda hardware kati omutwale mu hardware naye ye alina kirooto ki? Bayibuli egamba musomese mushepinge mutereeze paka atuuke ng'akoze eki? Ng'ateredde. Oba mukazi ffe tutya okubagamba watuze mu bulamu bwammwe kubanga kati gwe noyagala ondaga ebirooto byo ebyange nesibijjayo nembirekayo. Ekyo nakyo kituufu kubanga kati n'omukyala tugenda mukwatako alina kwetegeka atya tukugamba musajja omwami. Kitegeeza abaana baba bagenda okufumbirwa naddala nga bavuuka nga batandika butandisa obufumbo bwa busooka kuba lwaba bafumbira ogwokubiri naddala abato abo abagenda okufumbira ogusooka baba naive nnyo. Kiba kirungi ne batuula wansi ne bamanya ebyetaagisa. Mu ebyo byonna bye twogedde tetunnaba kwogera ku laavu
twogera ku byonna kumanya kitegeeza love yesembayo naye kati ekiriwo kiri nze n'omusajja mwagala kati abatomeredde awo gwe tobamanyi ne batuuka oli akyalawa ne bazadde be kubanga yaga kufumbirwa mwami gwe yalabye namukyawo n'agamba mama nze bw'oba tomwagala nze ngenze naye ng'ajjukira Bayibuli tegamba mukazi kuleka bagazadde be egamba mulenzi egamba mwami naye kati gwe omukyala ate oduze ne ku bazadde bo kubanga abazadde balina otunuulira omwami ono balabe nti akuze mu birowoozo okusobola okukugayidinga. You get the point? Kati abaana abasinga bwe batomeredde kati bw'atuuse mu bufumbo olw'okuba ye kyamutwalayo kwagala nze ono gwe njagala bwe yatuuka yakizuula nti love si running a marriage. Kati agenda okukizuula ono omwami tateesa, ono omwami nava ewaffe n'enzija ewuwe talina plan, kakati tutomedde. Kati yes nali mwagala naye kati nyina okulowooza kye nakola. Kati ogenda obasanga bali awo mwasatu ana baatomera tebakyamanyi kyakukola baabula. Kakati ne tukugamba nti oddeyo okimanye nti emotions ne love tezikola bufumbo wabula okukula n'okusoma bye bikola obufumbo. Kati bw'owulira abantu ngaffe abasoma mukyala Ruth akuteeddewo program obeeko byoyiga saayo ate omanyi kati nze mukyala Ruth ffe tusomesa abaana kati abaana gwe abakulaba bangi program zo nze nziraba abakyala nga baziraba nagamba mukyala wange azifollowing bazibeerako bwe bati koofulumya ke babeerako. Akati naye obuzibu tebawaayo mwoyo kuwulira osobola baleetera omuntu wano atandika okusomesa oli nga bwawe banaye njagala program za Madam Ruth naye nga taziwa mwoyo. Kakati ffe tubagamba waayo saayo omwoyo owulire otegeere wabaayo omuwala awo atannafumbirwa nga mpulira n'omulenzi atannawasa nga mpulira kati gwe wuliriza wulira. Bagamba nti Bayibuli nawe yogera nega nti amagezi kitiibwa kya bukulu oba kya bukadde. Kati abakadde bwe batuula okukusomesa kati gwe wuliriza okitegeera kati gwe tuula wansi okole ki ate osseeyo omwoyo. Kati tugamba nti waliwo omuwala eyo tannaba kufumbirwa alowooza okufumbirwa alina omulenzi gw'ayagala naye alina ebintu by'atannaba kumulabamu naye tayagala kuwuliriza. Kakati ffe tugamba nti omulenzi alina okuwasa alina okuba ng'asobola okuva ku famire ye ne yeetongola. Kati bangi ako baakategeera kati beetongola bali mu busingo ruumu eyo abalenzi balina akatanda kawe kati n'obumeeza be kati bwe bw'omugamba ganze neetongola kole kyakikoze naye ate kyalina okumanya kati nga bw'ogambye nti ye alina already dream ye omulenzi ono singa omuwala ono ajja mu bulamu bwe kyabadde kya bugunjufu okusooka omubuuza dream ye y'omulenzi atandike biki byalitunuulidde ng'atandika obufumbo. Kakati bye bino bye tugambye nti omulenzi ono alina okuba nga yategeera ebintu bino byalina okukola. Mu kubitegeera alina okumanya nti ye yasomesa mukyala we yamunaaza yamulaga ekkubo yamuzuula ekimulimu kyalina okukola ki okufuuka. N'ekirala kye balina okumanya kikino nsonga lwaki Katonda yatandika obufumbo. Ekyo bwona okimanya kigenda kuyamba. Katonda mu Bayibuli mu kitabo kye bayita Malakayi mu ssuula ey'okubiri n'ey'okusatu Katonda ayogera nnyo ku bufumbo. Kati agamba bw'ati nti ensonga lwaki nali mujulizi mu kugattibwa kwammwe ye agamba nti he was a witness nga mufumbirwa agamba nti nali nnoonya okufuna ezzadde eritya Katonda wakati wammwe. Bw'osoma Bayibuli n'osanga omusajja gwe bayita Abraham waga nti is a father of all believers. Katonda agamba nti the reason why Abraham was his friend ensonga lwaki yayagala Abraham n'abeera mukwano gwe yamanya nti Abraham alisomesa abaana be enkola ze. Agamba nti the reason I trust Abraham is I know he will teach his children my ways. Kitegeeza Katonda tasobola kwesiga musajja atagenda kusomesa baana be. Kitegeeza ensonga lwaki abantu balina okujja babiri bwe bati nti Katonda asuubira bano abantu ababiri bagenda kukuza ezzadde eritya nga bafumbiddwa mu Katonda. Yes, nga bafumbiddwa mu Katonda nti agenda mu bo agenda funa ezzadde erikola ki eyo ye papasi ya marriage mu maaso ga Katonda si laavu zammwe ye abaagaza zadde kubanga bwe mufuna ezzadde eritya Katonda ye lwagenda okumanya generation eddako bwegenda osurvivinga kubanga generation ejja eyinza okuzikirira bano bwe batategeera era bwolaba bwe gyetwatuuse kati abalenzi bali mu kwekola bintu ebyandyefaananyiza ng'obufumbo abawala bali mu kwekola bintu ebyandyefaananyiriza nga ki kati ekyo Katonda takyagala kubanga tekivaamu ki kati waliwo mwajja kugamba kisira Katonda ffe abatazadde mu bufumbo yatubulesinga kati okuteesa kukwe Bayibuli nti okuteesa kwonna kwaki kwa Mukama. Kati okuteesa okufuna omwana kuba kwaki kwa Mukama. Kati okuteesa n'okwagala kwa Katonda byanjawulo. Okuteesa tutegeeza the will of God.
and then okwagala kwe kye tuyita the purposes of God. Purpose is that every marriage should have a child. The will differs. Nti ayinza okugamba nti Ruth mumanyi ngenda mu omwana mu bukadde bwe tajja kuzaalirawo. Olina okumanya wiri ya Katonda eri obulamu bwo. Kati oyinza okusaba ekitatuuse. Ate buli bwe yakikola nga yabanga ne reason lwaki. Era abakyala bonna abaali abagumba mu Bible bazaala bannaggwano, bazaala bannabbi, bazaala abantu ab'amaanyi. Lwa nsonga ki? Nti ye yabanga ne plan ze. Kati ebyo tubitegedde. Tosobola kukola bufumbo n'oyagala mukyala wo n'omuzimba, n'oyagala bbaawo n'omuzimba nga kwozimbira kufu. Era abo abantu abali mu kuzimba ekituufu be batuula wansi n'abuuza munne owulira munda mu ggwe ki ekikulimu. Ngeri open. Ebeera open kubanga tudiringa n'abantu bakulu. Tetudiringa n'abaana bato balimu emotions. Kubanga emotions zirimba. Kati bwe mutuula wansi kyobola ne mu dating abantu obalaba n'obategeera. Olaba omuntu nga takufaako nnyo. Bagenda ne beetwala out. Katugamba oli sente ze n'azeerabirayo n'agamba munne neerabiddeyo sente ze nga yabadde alina osasula n'owulira olutalo. Abo tebagenda kuteesa. Red flag. Abo tebagenda lwa nsonga nti singa mubadde mugenda kuteesa munne bw'aba aleseeyo sente ze otegeera mangu nti akoze eki? Azireseeyo. Kati awo mutuula ne munyumya bye mugenda okukola. Era awo nnyini nga badeetinga olaba bulungi nnyo omuntu. So basically obufumbo bwonna bwali butandikira mu dating. Olina okubulabira. Era bw'otakiwa budde awo otomerera. Ate nga bangi babuuka nnyo. Jjukira lwe olunyiriri lwe tugamba nti Yesu nga asomesa agamba nti mwe temwasoma nti mu lubereberye Katonda yatonda omusajja n'omukyala. Tusimbewo akati awo ku statement eyo. Mu lubereberye bamubuuza kya bufumbo, bamubuuza divorce, ye n'abagamba mu lubereberye yatonda omusajja n'omukyala. Okiwulira ekintu ekyo? Kati njagala owulira akantu ako. Alina kyayogera. Ye agamba nga divorce tennajja, ng'obufumbo tebunnajja, waaliwo omusajja n'omukyala. Kitegeeza omuntu agenda okukola obufumbo obutuufu ayina kusooka kubeera musajja ng'ali yekka, ayina kusooka kubeera mukyala ng'ali yekka. Kati omusajja gw'oli ng'oli wekka yasalawo omusajja gw'ogenda obeera mu bufumbo. Omukyala gw'oli ng'oli wekka yasalawo omukyala gw'ogenda obeera ng'oli mu bufumbo. Bw'oba teweesobodde togenda kusobola babiri. Ngira kwa kinyine bw'oba tesobola kusobola babiri. Kimpa kyakuyiga kiba kinnyamba ki okusooka n'embeera konzeka nga siri mu bazadde ensooka n'embeera konzeka. Ye statement eyo gye tugambye. Mwe temwasoma nti mu lubereberye yakola omusajja n'omukyala. Okiwulira ekintu ekyo? Kitegeeza mu lubereberye Katonda omuntu gwe yakola era okimanyi bulungi nti Adamu baamutonda n'abeerawo ng'ali yekka. Katonda bw'amulaba n'agamba si kirungi omwami okubeera ki? Yaliwo yekka ng'akola ki? Bayibuli egamba nti baamukwasa ennimiro, baamukwasa ebyokukola, ne bayita n'ensolo zonna bamugamba aziwa amanya. N'aziwa amanya. Naye Bayibuli negamba nti bwe yamala oziwa amanya naye ye teyawaasangibwayo nsolo oba kintu kiringa ye kisobola mukafatinga. Awo Katonda n'agamba si kirungi ono omusajja okubeera yekka. Ekitegeeza omusajja talina kubeera yekka. Yali mu nnimiro ng'ali yekka ng'alina ebisolo byawa amannya naye nga talamu kimufaanana, nga tewali kimufaanana. Oyo afuna omukyala. Kitegeeza atali mu nnimiro tafuna, akyalina okubeera Katonda tayagala akyayagala abeere yekka. N'omukyala bwe yajja bwe yaleetebwa mu kifaananyi Bayibuli egamba nti awo Katonda n'atwala Adamu okwebaka. Bwe yeebaka n'akwata olubirizi lwe n'akolamu omukyala n'aleeta omukyala. Bw'amuleeta Adamu n'amulaba n'agamba ono bone of my bone, flesh of my flesh. Lwaki akyogera ekyo? Bw'aleeta omukyala, omukyala gwe yaleeta teyakontana na Adamu byakola. Kyava agamba bone of my bones. Yagiraba nga ono tufaana kati ono yenze. N'agamba nti therefore she will be called woman. Adamu yatuuma Eve woman. Si Katonda. Yagamba therefore she is a woman kubanga avudde mu nze. Okitegeera? Kitegeeza gwe omukyala agenda ofumbirwa omwami. Bw'osembera bw'oti mu bulamu bw'oyo omwami olina kutuuka. Kutuuka kwe ki? N'owulira emirembe. Ng'oli waka. Ng'owulira omuwuliramu emirembe. Okitegeera? So si mutima bw'aba makanika kati mugenda kanika naawe okiwulira. Niwe omukyala atuula n'asanga bbaawe n'atatuuka. Nga wano wabulawo. Wabulawo okolawo ki? Nga waliwo space. Ekolawo ki? Katonda omwami gwe yaleetera omukyala yayita bulako. Yagamba wabula talina mu budaabuda. Actually English version ekozesa ekigambo a suitable helper meet. Suitable helper oyo asaanidde amufiitinga.
kitegeeza ne bwaba ne baganda be waliwo oyo alina okufiitinga onaasinga ku baganda be helpa kyeki omuyambi alina byagenda osangawo tunatwetanga abayambi okitegedde ate suitable helper si just muyambi omuyambi atuukiridde nti kyetugambye nti we baleeta Eve ye talina kyayogera Adamu yatandika okweyogeza bone of my bone flesh of my flesh Adamu yayogera ekigambo kyo n'agamba for this reason kubanga ono asaanidde shall a man leave his father and mother Adamu yasooka okyogera ye yalaba omukyala ne yeeyogeza okategedde kyekimu n'ekyo nti bw'osanga ng'omwami ng'alina omuwala gw'ayagala nga teyeeyogeza waliwo obuzibu omuwala gyeri n'ayambala n'akola akaviiri ke n'otavaamu kigambo waliwo obuzibu ngoloza lwaki bikunyiiza kuba Eve yajja n'asirika Adamu n'ayogera kati tulina obuzibu ne ba Adamu balaba teboogera oli n'akola akaviiri n'ayambala n'ajja ne litunula bwe riti oyo Adamu omulaba atayogera ayina amwogeza ne bw'aba tayogeraawo ayina akola ki amwogeza kati obuzibu kubanga gwe bawasizza si gwayogeza si gwe Eva we ebale nnyo ne batomera kyenkugambye nti olina okuddayo n'otegeera ebintu bino kati olabye ono Adamu alaba omukyala n'alaba nga kyafunye kirungi n'agamba this is good aba alabye nti kyafunye kigenda mumugattako tulina abasajja bangi abalina abakyala nga balowooza omukyala nga tangattako kuva lwe yajja nga bwe byali bwe bikyali ennyumba enjama bw'oba bwotyo bw'obiraba omukyala gwewasa mufu kubanga mu lubereberye wali ng'omufuna namutandika okwogera walina okiraba nti omwana ono gwendeese agenda kungattako ate ekyo olina kiraba nga wali nga mutandika n'omutunula n'omanya n'omwana agenda kungattako tewali nsonga lwaki owasa omukyala tagenda kugattako okugattako kwennyini kugattako kikaba bategeeza kakati okugattako okwo si kwe kuno kwe bategeeza bano ab'omulembe guno kubanga bamanyi kye bategeeza mbuleetayo renti nange ndeeteyo renti ebyo si bye tuliko Adamu ebizibu bye tebyali renti Adamu yalina emirimu gye nga musajja mugagga alina ennimiro ye nga teyeetaaga help ku rent ye help gye yali yeetaaga nti nze ng'omuntu nti Adamu bwe yamalanga okukola emirimu gya Katonda ye ng'omuntu yasigalanga talina gwaseka naye kyokola abakyala mbagamba nnyo ekigambo kino nti omusajja bw'akuwasa mu maka ge muwe emirembe ekyo Katonda kye yakutondera okumugattako kuba Adamu olwedde alina emirimu gye ng'era alina ebintu bye byakola yali asobola okuzanya n'enkima zaawo ne banyumya naye tekwaliko gwe yali agamba mutima gwe kuba tekwaliko kyogera lulimi naye gwe oli kiwummulo tulina abakyala bata kiwummulo kati bakiwummulo onakuba kiwummulo oba ontegera bulungi nti nadde nyina abantu bengezaako counseling eyo nga God forbid omukyala alina bye yalaba nga si birungi yalaba conversation nga si nnungi bw'agiraba n'amenyeko omutima n'ayita bbaawe n'amutottola byonna byakoze ki byalabye kati batandika olugendo olw'okukola ki okuddiŋŋana kati naba meetinga separately then later njaba meetinga bombi naye bwe naba meetinga separately bwe natuuka ku y'omukyala namugamba oleese sitaani makaago anti njagala otegera bulungi omwami yakoze ekibi omukyala n'akisoma ne batandika kati okuddamu okutereeza ki obufumbo byalabye bibi nnyo however nze njagala otegeere kino omukyala bwe nali munyonyola nti kakati okuva lwe walaba ebintu bino tewali mirembe kati omwami nze mumanyi kyalowooza mu mutwe atya okudda kuba kimanyi wamuguddemu kati atya naye luli nga tonnamanya abadde ajja era omukyala yaggamba ffe tubadde bulungi paka lwe nasoma kitegeeza ono omusajja obadde mirembe gyakola ki gyafuna kakati givuddewo kati agamaka gagenda kufa naye nga ani agijjewo emirembe anti katujja solution nzija okugikuwa naye nyina kyenjagala nkulage nti omukyala alina kubeera mirembe mu maka ge ne mwakati therefore toleeta linnya lya mukyala oli gwe walabye mu maka gano gago bwe waliwo obuzibu babyogerere ebweru tebabikuleetera wano gano amaka gaki eno jurisdiction yiyo tosobola kukwata makaago negagwamu nabe mukubanga waliyo jeni ebweru jeni wa bweru wano taliwo kitegeeza bwe tuba tulina kye tutereeza gano amaka tusooke tugaggyemu gano tegaliiwo kyova olaba nennyonnyola abakyala yanki bannyonnyola nnyo naye oyo namunnyonnyola ne mugaa nti bw'osomanga ebintu si byonna nti olina bigamba bbaawo waliwo gwe kyolina osoma n'omanya nti nkirabye ate n'otakiraba you unsee
you unknow what you've already known. Awazibu Anti wazibu chobola mulino bitegeera. Wazibu awo. Otegeera bulungi kyengamba. Yes. Kubanga kati gwabadde emirembe kati givuddewo. Kitabangudde. Ne bw'okola otya agamba kagenda kufa. Kituufu. Oba ontegeera bulungi. Kubanga ekyo ky'osomye mu essimu kyobola essimu eno obuzibu nze njikuba nnyo. Essimu njikuba nnyo abagikeberakebera. Lwa nsonga ki? Nti essimu yatuleetedde emitima gy'abantu n'egitulaga. Gomanyi lwaki emitima baagikweka? Manyi lwaki Katonda yakweka emitima in the first place? So that oleke kumanya kyendowooza kyoli kyalowooza. Naye katulina essimu olumu erimu emitima gy'abantu. Kati osobola osoma n'omanya omutima ki? Gwono we guli. Ate gwe wali teweetaaga kumanya. Naye it's hypocrisy in a sense. Kubanga bwe mba nsomye ekibi ne kimmenya omutima naye nga bulijjo kiri mu mutima gwe ate nga nkwagala. Kati nkukyayidde ki? Bulijjo kirina. Otegedde kyondowooleza. Kati eyo hypocrisy. Kubanga bulijjo gyeki kati manya nti bulijjo njagala ekyo. Ekyo bulijjo kyenjagala natomera kati twala ekyo watomera mukole obufumbo bwammwe. Mukama yatukola bubi awo bannange. Abaami tujja. Abaami tugamba olina okukula bw'ogenda ng'okuwasa olina okuba ng'ovuddemu okuwankawanga. Kyekiri kye nkugambye nti omwana wa muno bw'omutwala n'afuuka mukyala wo oba watwala mukyala wakunakyaringa gwalina tebanakyaringa muntu nga bamumenya mutima ng'ekyo si kye bakola ananakyaringa omuntu amumenya mutima azimba muzimbe. Kati gwamenya emitima okyali mwana muto okyali muvubuka bali abavubuka gyanagamba banaye wanyumye enkeera bw'ojja n'akuvaako sooka obeere eyo ozanye mizannyo gyo yes ne bw'otwala omukyala n'akyusa n'erinnya lye n'afuna erinnya lyo kati oba mu bintu bya kintu kikulu. Onako ogambe kali nti tannyongerako ku fembi ali alina okwongerako munne era tutya kubanga oli ogambye nze omusajja muwa kiwummulo yannyongerako ki? Kati omwami kye kiri kirwagambye yanaaza ate onaaza tewali mazzi yasomesa tewali magezi Bayibuli emuyita protector yalabirira olabirira tolina bugabiriza egamba nti olwo omwami yagala mukyala wo nga Kristo bw'ayagala ekkanisa. Kristo yakolera ki ekkanisa? Kristo yawaayo obulamu bwe. Yali alina kyayina. Kristo alina kyatuwa. Gwe olina ki kyokola ki? Kyova ennaku zino abaana abawala bangi bali mu maka naye nga babonaabona. Kuba abaana be bagenda nabo okufumbirwa abalenzi abo bagenda nabo okufumbirwa baali bakyali bato tebannatuuka kulabirira bakyala abo. Kati omukyala gy'ali mu maka naye talina mmere omanyi nti waliwo abala batalya. N'alabako omuwala ng'alina olubuto nga talina mmere. Mufumbo ng'alina olubuto nga talina mmere n'akogga n'aggwawo. Kakati weebuuza omwami atasobola kulaba kintu ekyo nti ono omukyala alina olubuto yeetaaga okulya emmere si just mmere wabula emmere eri planned asobole okuzaala ekyo nga takiraba. Tulina bw'ogenda wano Bannagulu waliwo eddwaliro awo ne bw'ogenda emulago ez'abakyala omwana ajja na bbaafu omwana agenda kuzaala ajja na bbaafu ate nga n'ebbaafu eyo eddwaliro limugambe bambigulayo ebbaafu talina yadde akatawulo. Bw'amala ozaala bw'ati ava mu ddwaliro n'ayingira takisi banyumizaako story omwana yazaala n'atuuka ku kkubo nga talina bw'atambula ng'alina abalongo oba yali ku booda oba enkuba n'etandika otonya. Kinyumiza omu ku bakwano baffe kati n'agamba nti baamuteeka mu mmotoka ne bamutwala baamulaba ne bamuteeka mu mmotoka ne bamutwala. Kati gwe weewuunya omwami awasa omukyala n'atamanya nti kirungi okugulayo akamotoka. Obusobozi olusinza obutawawo naye ayinza okuba nga ye yenyigiddemu okulaba nti waakiri enkuba etukubye babiri. Ofunayo ka Uber ne mugenda. Ka Uber kajja ne kayamba ffe abatasobola mmotoka n'okasasula ne kakutuusa ewaka kubanga omukyala azadde tali mukyala wa bulijjo oba muntu wa bulijjo abaamu n'obukosefu. Ate ennaku zino kimanyi etera kuba C-section. N'okwata omwana wa C-section akutta abalongo ali ku booda. Ate ne weewuunye gwe beera ka at least. Naye bano tebabeerayo. Ng'omanyi gy'ali nga yagenze ku safaari n'akawala akalala ako nako kagenda zaala. Abalenzi ab'ekika ekyo abaana be balina okwewala nti omusajja alina kyalina okugattako alina okufuukira taata. Kyova nti Bayibuli nti ono omulenzi alina okuva ku taata afuuke taata. Balina okulaba ono omulenzi alina okuba nga yava ku taata we kitegeeza takyali anda taata asooka alyoka afuuke taata. Nti bw'alaba omukyala alina obulumi kimukwatako nga taata mukiwulya asobola okuleeta obuyambi. Kakati bino bwe baba tebabimanyi kati bafeeringa okwezimba. Kati otuuka nga temusobola kwezuula
kubanga kiri ekyolubereberye temwakikola, tewaliiko singa okumala ebbanga, tewatereerako mu byokola okumala ebbanga olyoka obifuuka omusajja ajjudde. Basically yalina last ekifo kya love. Emyaka gyakula omubiri ne musindika. Babaga nti tabadde na bbanga because aba akutta akaliro. Ayagala kuwasa. Ne Bible naye ekyogerako nga nti bw'oyaka ennyo wasa. Ekyogerako mu Corinthians 7 First Corinthians 7 nga nti abanaye abaaka muwase muleke kufana kwaka. Ekyo nakyo kituufu. Naye ekyo ekyogera nga weesobola nenga n'omubiri okuze. Ffe tetugamba nti omuntu tawasanga akuze. No, olina okuwasanga okuze. However, mu kukikola waliwo by'osooka nga tonakola ki? Kati okuzimba munno kuviira ddala ku gwe kye twakuzimbamu okuviira ddala mu ntandikwa. Kyova olaba ffe tugamba abantu nti baweeyo ennyo essira oba omutima ku muntu gwe bagenda owasa. Tulina ekizibu, simanyi oba tulina n'obudde bwakyo leero. Olina ku budde nze nsumulule. Kakati tulina ekizibu kye tudiringa nakyo olwaleero. Olw'ebizibu bino bye twogerako ebyokuba nga abantu tebeezimbye so ne baawukana naye nga bwe baayawukana baali baazaala, kati tuzze ne tufuna omugigi gwa abaana abaava mu bazadde abaava mu kwawukana. Abo ntegeera bulungi nti olw'okuba amaka tegaategeera bino ebirina okukolebwa tebyategeerekeka, kati abantu baafumbirwa nga tebeetegese bwe baatuuka mu maaso awo ne baawukana, naye mu kwawukana baalina abaana. Kati omugigi gw'abaana bano bonna abaazaalibwa ne bakula awataali bazadde gutomedde gwa bika bibiri. Ekika ekisooka kyeky'abaana abakuze nga tebalina taata. Ekika ekyokubiri kyeky'abaana abakuze nga tebalina maama. Bano ebizibu byabwe byanjawulo. Ate bambi kutandikira entya naye abasinga obuzibu bwe batalina maama. Kakati abatalina taata batera okuba ne characteristics zino. Omuntu atalina taata aba alina kye yamiisi nga taata alina kyaleeta mu family. Ekisookera ddala authority. Entiisa eyo authority aleeta direction, aleeta taata alina ebintu byaleeta biri fundamental ate biri nnyo mental, tebiri nnyo physical. Aleeta protection eyo. Kati ekyo ekintu kirina kye kigatta ku muntu ne kimuzimba okuba nga mujjuvu. Kati buli muntu atafuna father supply eyo bw'akula balina ekintu kye bafuuka, babeera eruptive. What is that? Eruptive kwe kubumbujja. Baba anyiiza aba anyiiza. Era omusanga nga muwala nga bw'aba avuddeko abanga musajja. Ye akuddamu nga musajja. Era babayita bannaluwali. Nakapanka. Akuddamu kati oyo aba muwala nga talina taata. Bw'aba mulenzi baba babbi. Baba tebatya. Kubanga ye entiisa teyajja. Taata kyamugamba tuulako wansi. Kakati tebalina kye batya. Be babasita denja bakuba round kick wa. Bebo abo bataata tebaliiwo. Tosobola kubanga walina taata n'okwata omusajja n'omukuba omugere. Weebuuza singa bankwata. Kubanga wakkulu olina omuntu gw'otya. Nga bw'okuba bagamba study kajja. Oli akuyita. Jangu wano okoze ki? N'agamba okoze ekyo. Kati obwamu okutya tosobola kukuba muntu. Kati bw'aba teyafuna taata aba tatya. Era mu butatya obwo kati buva mu bino ebiri physical ne buyingira mu bintu. Oli asobola okukwata ennyumba ye n'agisingayo. Nga yambufumbo n'agiteekayo mu banka n'egitwala. Ninga manyi family kwa independence. Nga kimanyi family. Tatya tebatya. Tebatya ekyokutya tekiriiwo. Taata yakireeta. Kati abatalina maama balina kye balina. Tebaba na empathy. Waliwo deke kye bayita psychopath. Kigambo psychopath kitegeeza omuntu atalina emotion, talina feeling. Gwe tosobola mutuuza gwe ne bweweekaabya essaawa zino oba n'ekizibu. Tulina gamba omaze. Gwe omukazi omukulu oli mukaaba. Bali detached from this world in which we are. Ng'ate emotions ne feelings zikola obulamu bwe tuliko. Kati abaana batalina maama waabwe ekyo ekintu tekiriimu. Bw'aba mulenzi tekiriimu. Kati jjukira abasajja naturally tetulina nnyo emotions. Kati ate bw'oba tewafuna na maama wo kakati zaafiira ddala. Ye mulenzi gw'osanga ng'alina abawala 8. Tafayo bamumenya omutima. Tumunyumiza ebyo. Gwakudeetinga leero nkya n'akukyakinga n'afuna omulala enkya n'amukyakinga omusanga alina abaana 15 mu bakyala 15. Bwe omuntu n'aguyuza. Kati ye emotions zaafa. Bw'aba muwala be bakyala bosanga n'asuula omwana mutoyi
nga mukyala n'asuula omwana we mu ttooyi. Ye mukyala bw'osanga n'akwata wawulaba amawulire g'ejjinja yasalako omusajja. Omusajja bw'amunyiiza akusalako akwokya amazzi. N'akwata akaana akasibira mabega mu ttooyi. Omanyi gye kiva? Teyalina maama. Tamanyi mukwano, tagutegeera. Omusanga ku mulimu nga tafaayo ku mulimu gwe. Boosi we tomunyumiza bya boosi wo. Agamba mulimu si gwange. Eyo ogwo gwa naggamba ogwo mulimu si gwange, nze nzija bwe mba nzize ne nfuna obudde ne mbufuna. Kiva mu butaba na maama. Kuba maama yakuyigiriza okuba omwetowaze, yakuyigiriza okwetonda, yakuyigiriza okufaayo ku munno, bw'okuba muto n'agamba ekyo tokikola. Maama ali mu byalaavu yabikuteekamu. Kakati njagala okulemu akafaananyi ng'omuwala wuno teyalina taata, afumbiddwa omulenzi wuno teyalina maama, bakoze amaka. Olaba ekiri awo? Kati gwe otubuuza mwezimba mutya mu maka? Tugenda kwezimba ki? Nga ffe bennyini tetuli bazimbe. Kwezimba bigere. Oyagala abantu beezimbe mu bufumbo. Beezimbe ki nga tebaazimbibwa? Kyova olaba ffe tugamba n'abafumbo kati abakyalina obufumbo nti faayo nnyo ku baana bo. Kubanga oyo omwana wo gw'oli mukuza toli mukuza mwana wo. Y'ensonga ky'osobola kulivinga by'oyagala n'okwata muwala wo n'omuvaako n'omusuula. No, oyo omuwala gw'oliko mukyala w'omuntu, maama w'omuntu enkya. Kati gwe maama we gwe taata we olina omumukuza ng'ekyo okimanyi. Ono omwana Mukama amunjazise naye amazima amatuufu alina ababe. Mukyala w'omuntu, maama w'omuntu. By'ogenda omumukola wano abaana be bagenda kisasulira, baawe agenda kisasulira. Waliwo abasajja kati abali mu kusasulira ensobi z'abataata b'abakyala baabwe. Waliwo abaami abalina abakyala baabwe essaawa zino naye ng'ekiri mu babonyaabonya bataata b'abakyala baabwe bye baakola. Kubanga mukyala we teyakula na taata. Weebale nnyo nti taata teyaddanga teyayagala maama we. Kati ono omuwala anyooma abasajja. W'okomerawo leeti akuweerawo empi. Ennyumba yo tatya kugifuluma. W'ojja bw'oti nga tokyagala ng'afuluma. Ye afulumirawo. Naye nga gwe bwakutunuulya bbaawe bw'ati alaba taata we eyabamanyiira. Ate akakamanyiro tagenda kakkiriza nga maama we bwe yakakola ki? Yakakkiriza. Amanyi okujjukiza nze saakula nga sirina kitange. Saakula. Okitegeera. Kakati olaba. Kati omukyala yandibadde nga akola obufumbo obulungi. Kubanga taata we teyaliiwo kati bbaawe abonyeebonye. Bw'aba n'abalenzi abakuba engolo. Omanyi abalenzi mwefuula nnyo engolo. N'akabonyaabonya ate kajje kaboonooneke nga kasiteepu. Ate kafaana taata. Nga kafaanana maama waako. Akaba akasse. Naye nga bw'oba bubonaabonera ki? Omwami abonaabonera ki? Taata oli eyalina okukuza omwana oyo. Abawala bangi abali mu kusasulira ensobi z'abamaama b'abasajja baabwe. Maama yabonyaabonya omwana oba n'amusuulawo kati ono omwana alina engeri gy'anyoomamu abawala. So ezo character nsoogira banga tukyadeetinga n'oyo kamote. Nnyo nkugambye tekiri nnomo. Singa ojja ku hoteri ne batakusaavinga nga bw'oyagadde, tekitegeeza nti otemu omuti gwabwe kuba nti bakusaavinze. Kati omuntu akola ekintu ekyo taba nnomo, waliwo ekimusindika. Okyo ekisunguyira ekyo waba ng'omuntu nga tava ku busungu. Aba alina abazadde be yakola ki? Naddala taata yaleeta obusungu obwo kubanga yasobola okukakkanya yagamba sirika n'osirika. Nze nakirabako. Era nnyo n'ekyebuuzo kye neebuuza awo. Lumu twali ewaka, akaana kange kakulu kawala ne kafuna ekirooto ekibi. Kabuuka nga kakaaba nnyo nga katidde kakankana bwe kati. Nga kati kalinga akakyakiraba. Maama waako n'agezaako ne kagana kamutawaanya. Ye kennyini n'awanika. Kati nze n'ensituka ne ngamba sirika. Ne kasirika. Kasirikirawo. Nenkayita nenkagamba kale toddamu kutya. Nekeebaka. Kati neebuuza amaka agataliimu baami abaana baabwe bafuna nightmare ki ekibeerawo? Maama ono omwana bw'afuna nightmare ng'ey'amaanyi asirisa atya omwana we nga taata taliimu? Olala ababbi bamenya amayumba g'abantu. Tulwana nnyo ffe abasajja n'ababbi nga bamenya mu nnyumba. Kati weebuuza abaami abatabeera waka, omubbi bw'amenya ennyumba nga mulimu kawalake ne mukyala we bakola batya? Otegeera ebintu ebyo? Kati ovula nti abaana abo bw'akula nga omuzadde bw'atyo taliiwo,
ng'ennyumba baagimenyanga ababbi ne babakwata ne bakola biki. Kati alina entiisa nnyingi nnyo mu bulamu bwe, yeekanga buli kimu, yeekanga ne bbaawe. Oba tonakola kibi nga ye akisuubira. Nze nsuubira abasajja mbwa. Ogula emmotoka agamba ate emmotoka etegeeza essaawa yonna nezimbira akayumba kange eno. Abantu abatakontributinga mu byankulaakulana biviira ddala eno gye baakola ki, gye baava. Kakati mu dating ebyo biraba, omulaba nga alina insecurities ezo. Kati bw'oziraba gw'olina omanya nze ndi mwami, omukyala gwe nnyina teyalina taata, gw'olina ofuuka taata. Olina okumuzzaamu essuubi n'amanya nti omwami asobola okukuuma omukyala n'atafuna buzibu, n'avaamu entiisa. Ontegedde bulungi? Kakati obufumbo obulaba nti bwa kintu kikulu. Kintu kikulu, naye ate waliwo n'okubanga oyagala kunkolamu ogwo omulimu, naye ate nze kennyini nga nnakase, kubanga oyogedde ezo scenario z'omuwala nga talina taata we mu bulamu bwe, ate ng'ejalamu abantu abali trust issues. How do I make this person open up? Kyenkugambye, luli olunyiri lwe twasomye babuuza Yesu nti omwami yandikyaye mukyala we lwa buli nsonga. Bw'akamaliriza konna okukabawa, Peter n'ayogera kiri ekigambo n'agamba kakati bwe biba bwe bityo bwe biri, omusajja asaanidde okuwasa. Yesu n'abaddamu n'abagamba, ensonga y'okuwasa si ya buli omu. Bw'osoma mu Matthew 19:11 egamba ekigambo ky'okuwasa si kya buli omu, n'egamba nti waliyo abalina obeera bokka ku lw'obwakabaka, waliyo abalina owasa. Naye bw'okula n'otuuka mu kumanya okusobola okukontaininga ekigambo ky'okuwasa wasanga. Kitegeeza omuntu agamba njagala kuwasa, omukyala agamba njagala kufumbirwa, alina okuba nga ali mu kigera kya bukulu. Kubanga kati eno gy'owoze oba olina okimanya nti olina okwevaluatinga ebintu bino, n'omanya nti amaka gange nyina okugatwala eno. Osobola n'okulaba mukyala n'ogamba nti kino ekintu abadde takimanyi, n'omwesomeseza. Tulina omwami ng'atuula wansi ne yeesomeseza mukyala we n'okufumba. Ng'osanga omukyala kati nga ffe badde nkunyumiza, byeminu byenkunyumiza ebimu nabiyitamu. Ffe twakula na bazadde baafa, si nti tebaaliwo oba tebaali balungi, baali bazadde balungi naye baafa mangu. Kati kuva ku myaka 10 nze ne bakulu bange abawala ne bato bange bangi abalenzi n'abawala twekuza. Kati tulina bye twali tetumanyi, ffe tetwali tetufumba. Imagine ennyumba nze nalimu ng'omusajja omukulu, kwanze nali omulenzi omukulu nga nyina emyaka 10. Era ebyo nkugamba nti ababbi bamenya ennyumba mbimanyi kuba mbijja mu experience. Baagimenyako nga nze musajja n'enfuluma ogenda obbalwanyisa nga nyina emyaka 15. Okiwulira? Banyamba ne badduka, simanyi na lwaki badduka. Kakati nze nkimanyi nti mu nnyumba yaffe okumala emyaka egyo gyonna nga nyina emyaka 10 paka we twatuuka emyaka egiwasa twali tetufumba. Gwe okwata ky'okwata kagaati kokwata kindazi yingira ekisenge kyo. Kati wulira nze byeggamba, ndi mulenzi mu nnyumba eyo mwalimu abawala nga tuli ebindaazi. Oyinza nga bamanyi ofumba? Tebamanyi. Ate baali biyiriddewa. Kati jjukira ogenda omuwala ali mukula mu mbeera eyo agenda ofumbira omwami ayagala oluwombo. Olida okutomera. Olida okutomera okuli awo. Kati gw'ogenda kusanga omuwala oyo gw'onyiige naye nga gwe tokimanyi nti tasobola kuba tamanyi. Kati kyekitwala omwami ono okubeera taata n'amanya nti ono omwana teyalina muzadde, tebamugambangako ne bakumasiki, beekuza bokka. Kati n'amutuuza n'amugamba kwata ettooke bwoti ne baliwaata. Naye ekyo kitegeero otya kubanga gwe otuuse ku leva etegeera ebintu bino. Ate bw'obitegedde n'oba n'omutima ogwagala okukola ki? N'abakyala n'atunuulira omwami n'amanyi nti ono omwami teyakula na taata we, tamanyi bakwata bakyala, tamanyi bakola maka. Kati olaba nga kenkunyonyodde abatalina bazadde nti wayingiranga ssaawa z'oyagala. By senior 2 egyo myaka nga 14 13 myaka 14 tuyingira waka ssaawa 3. Ate kati tuba tuvaawa tubeera eyo tulaba mupiira, tuzannya mupiira, tuwuga mu bidiba, tukuba lwali, tuye tunyumira. Ate abamu nze saabigenda nnyo naye waliwo abamu abaali mu buwala babeere banoonya buwala ate nga nabo obulinga ffe obutalina famire. Kati ze ssaawa ze twayingiranga ewaka. Kati otandika marriage, otandika obufumbo. Kati olaba bw'ogenda okudda ewaka ssaawa 8 kuba ky'omanyi omukyala akutunuulire nga takutegeera kubanga ye we yakulira. By ssaawa 12 abantu baba waka. Taata yamulabangawo buba budde bwa waka kunyumya kukwatagana. Gwe tobimanyi. Gw'ojja okomawo ssaawa 3 za kiro. Kuba bwe wakula ate jjukira tokimanyi mu system yo nze okimanyi we ntandika obitegeera
kugenda kukyalira ba uncle oba kukyalira ba family friend kugenda lunch time buli omu atula ku dining dining ogenda okulengulira gwolina ensonyi bano bajja batya oli otya ng'omuntu atudde awo ffe twabibonaabona kati oyinza oba tobimanyi naye mbikunyonnyola bino ebintu abantu babibonaaboneramu okutuula nze omuntu n'atuulawo nentuulano nga ndya zinamanyira kubeera mu rumi yange nga ngisibye ntudde nga bwensanze oba ku veranda emabega ndi ku movie actually kirala twalabanga nnyo movie jukira ennyumba bwe baya abaana bato mubeera ku movie buli ssaawa katandika butandisi kakati oli mu kulya katandika butandisi kati wamanyiira okulya ng'okola ki kati otuuka family setting ofumbiddwa kati weso wasize omukyala ataddewo obutambaala azikiza TV ali mu kubuuza olunaku lugenze lutya unambuuza biki oyagala kubeera ku simu ng'olina byolaba wamanyiira kakati kyova olaba nti tebasobola kwezimba ekino ekyobutasobola si lwakuba nti balina biva wala ate bizibu byakumenya kati wewonya omuntu ekintu kyeyakolera emyaka 20 mwakafumbirwa emyezi 8 oli akavuyo akali awo kati n'osanga abaana nga bali mu bufumbo naye nga bakimanyi bakoona batomera tebagenda kizibu kizito ekivaamu ne banoonya omusumba osanga omwana n'agamba omusumba simanyi ffe ewaffe tutuula ku dining ne tulya omwami tayagala kulya nga omuli mu maaso kati omuntu nga bw'otyo omuyamba otya anti kati kyekyo kyetukugambye nti alina osoma katasomye kugambe bwe nti aposo nti kati tasomye nina omwami wange mwagala eyaddala alimu kabulamu kati akukumuwamu eyo value eyo naye kati ng'omukwata ku mukono nga munoonya omusomesa ng'atuula nga babuuza ensonga yammwe ekinti musumba wetutuuse oba musomesa oba musumba wa kansala oba kasaba ng'amanyi kyakola nti musumba ensonga yaffe eri bweti nze ndowooza nti tulina okulya ku dining ffenna naye omwami si bwakola ki gw'obiraba otya gwe n'omukulu kati ye ng'abuuza ebibuuzo kijja kitya nga toliira ku dining nange simanyi kati nga mbuuza obulamu bwali butya ng'okula akizuula nti wakula wekka kitegeeza tewakulira mu setting yaki yabazadde kitegeeza kati omanyi famire bwetambula dining kabakadde kakunyumya dining kabakadde kakuconnectinga dining kabakadde kakutereeza tekabakadde ka simu tekabakadde ka movie tekabakadde ka kisenge oba otegera bulungi awo okawoyita ate bw'omala osoma mukama alina okuyamba n'oba n'omutima omugonvu ffe ebintu kadde byenyumya era mbinyumya kuba nabiwangula naye okiwanguza manyi n'okukiwangula kikiteekera okukiwangula nga kyomanyi for example abaana bwe bakula bokka nga tebalina bazadde baba tebamanyi bantu bakulu ekyo kimanyi batokimanyi first of all ate ako ke katono ako ke katono mu bibakola abakulu kwako kasobola okuyigibwa oba n'omuntu olw'obuntu omanya nti ono muntu mukulu n'omuwa katiibwa wali ebisingayo bunene kati nkuwa omwana bwakula nga talina bazadde aba tawa abantu kitiibwa kyekisookera ddala naye ako katono ekyokubiri aba tayagala kubeera n'abantu bakulu kuba tamanyi ngeri gyanyumyamu nabo tulina bye tuba tunyumya nga tutandika wano bye mbadde nkulagaalagamu awo omuntu asobola oyingira banking hall n'abaako byakola n'abantu ali comfortable ne class z'abantu omwana yakulya mu mbeera eyo etaliiko direction ebyo tabimanyi era abantu abakulu bajja nga dduka emisinde agala kwebeerera eyo na banne bakole byabwe bya myaka gyabwe webale nnyo kati bw'ojja okumusomesa n'okumutwala obutwazi ow'omuntu babeeko omuntu omukulu ebyo aba agamba kati biki kuba yetabangako n'omuntu gwawa kitiibwa abantu abalaba kyekimu kati ebizibu biri awo kitegeeza nti abantu okutuula mu maka ne bagazimba kati bino bye bandibane ng'ebigambo byange ebisembayo omuntu yalina okutegeera omuntu okutuula mu maka n'agazimba alina okumanya nti gugenda kuba mulimu era gwe abeeraku otaawo babaleeta omukyala ali mu kadaali ke oli mu suuti zo awo babaleeta njagala ng'ojja mu suuti zo ne mu kadaali ko ng'okasamba tegeera ky'oyingirira olwoyingiridde omulimu omwami ono bw'aba munafu omukyala oyo bw'aba munafu omukyala oyo bw'aba mujama gw'otutte era bw'oba tokyagala gw'ogenda kukikyusa wabula totutte excitement kubanga abantu balowooza nti bwe batugatta maybe mu n'emize gyaffe gifiira awo nga balowooza tugenda kuolta ne batugatta gifiira awo olta terina kyekyusa actually gyeyongera lwa nsonga nti luli obadde wekka kati obadde na gijjo kati omulala naye bw'aleeta egijjo ate giyinza okukuzaalira emirala
kakati omuntu agenda okuwasa alina okimanya nti nnyingidde omulimu ngenda biwa obudde gwekimanyi nti abafumbo balina olina okutuulako awo gwe ng'omuntu n'ofuna essaawa yo nga nnamba ng'olowooza just ku spouse wo ng'omulowoozaako tetukkirizaako ddala kugeya baawo oba mukyalawo. Ffe actually tulina kitusomesa abantu mu counseling ne tubaga nti ekintu nga bbaawo taliiwo mukyalawo taliiwo ky'otasobola mugamba tokyogera tokimwogerako. Actually tusomesa nti kuma ebirowoozo ebirungi eri ki omuntu wo. Eyo counseling ebayo di njagadde waawo tujaarranginga naye kati kubanga nga kanisa bwozimanyi abantu baba bafumbirwa buli mwezi abantu bakola ki kati zibeera open era obudde buba communicated mu kanisa baga nti counseling z'abafumbo ziri wezi so zibeerawo. Omanyiza aposo engeri njoga kyala yange neberako abakyala n'abaana nti kati ojja kusanga omukyala nga omuntu wamwagagana lentalize wano naye nga akalubiziddwa mu akaweka akakatono olina kyonyumizza wano n'ogamba okukiyita mu ggwe lwali lutalo ennyo ate siswala kukyogera njagala nyumire mu bigere by'omukyalo yali nga yali agadde omwami okubaako byakyusa exactly n'agala okutapinga mu ekyo kyewayitamu balina okufuna abakansilas abakulu abantu abakulu nga bye bakola babimanyi oba omuntu nga musomesa wa kigambo ngaffe ng'amanyi byakola ki abayambe kyekiri kyegambye nti n'okutegeera obutegeeza ago amagezi olina otuula wansi olina ofunwanga obudde n'otuula wansi n'olowooza ku mwami wo n'olowooza ku mukyala wo kuba tubadde tutambula atuuseewa musanyufu si musanyufu agenda maaso tagenda maaso mugasseeko si mugasseeko n'omuyita n'omubuuza ebintu ebyo tubadde ffe n'emyaka 5, 15, 20 nkugasseeko si kugasseeko nyina akantu ke nakola oli n'onyiiga wali onyiize kuba nze nali sikiraba nti kanyiize so time eno eba ggwe okureflectinga so si kubeera kuyiye kujajinga ye siya kujajinga ye mbw ate nkola kino nze nkugamba kulowooza birowoozo birungi osobola okumuimprovinga n'okweimproving. Abantu tebalina reflection time eyo buli wotaba na reflection time eyo ogenda kubeera kyetuyita selfish kati gojja kulowooza nze byange mbikola bulungi naye buli muntu alowooza nga nze mutuufu buli bwe tubatuuza wabiri wansi we tuti oyo yakirowooza ye mufu nsaba singa mba njagadde okutuukako mu counseling gundi yammwe eyo oba whatever kyemukola ekyabafumbo oba gwe kennyini kubanga akantu kali kakyandimu okuwadde ovudde nsobola kufuna ntya era nsobola kwegata actually guno omwezi ogulaba ennaku 27 28 ez'omwezi guno July tulina olukuŋŋaana lw'abakyala olunene tugenda kuba n'abakyala bangi bakyala era tugenda tusomesa kuviira ddala ku by'obufumbo okukola bye tubadde tunyumyako wano byonna tugenda kuba tubisomesa nga 27 28 ekyanja ku kanisa ku kanisa ntuukawo ntya kanisa kasootuka ekyanja n'obabuuza ngenda ku kanisa ya Numa buli omu agimanyi n'ogamba ku kanisa bagenda kukuleeta kuba bw'ogamba ngenda ku kanisa wano buli omu wakutuusiza ababooda bonna bagimanyi avuga directions ku Google Maps kweri osakinga Numa wadi ojja gifuna ekyanja ku Google Maps kweziri bw'otuuka waliwo obupande bujja kukulagirira oba ne bw'otucontactinga ku social media accounts tuli ku buli wamu kuliko manyaki ku Facebook ndiko Prophet Brian Kajezi ku YouTube tuliko Prophet Brian Kajezi ku Facebook tulinako n'omukutu omulala baguyita Kingdom Woman obuweereza bw'abakyala otuuka bulungi Kingdom Woman era bw'ofuna obuweereza obwo tujja kuweereza ka video bw'oba osobola okukabateeramu tekina buzibu balabe engeri gye basobola okutuuka bwe banaatuukawo abaana balina obuzito bwe butyo tujja bafunira obudde tuba meeting enamba z'essimu weeziri ku social media wonna byonna tugenda bikuwa zonna weeziri kugamba ennaku zino tokimanyi kyangu nnyo okufuna abantu ng'omunoonya wakati togenda kutuuka mu kyanja ogambe noonya wa Musumba Brian Kajezi nga tewali atamanyi bagamba kanisa eriisa abantu actually ne boobuuza kanisa eriisa abantu tuliisa we feed people every December Christmas tuliisa abantu bangi over thousands of families abakadde bamulekwa tubayita ntubawa emmere bagenda mu kibuga awo nga beetisa ebintu byabwe so ne bw'obuuza ekyo era bakutuusa so tosobola kubula semineno ya sente yabwere tetukyajinga musemina yabakazi feka yabakyala mwekka ne ku Sunday abasajja bajja beera etandika Saturday ne Sunday kati Sunday abasajja bajja beera mu Saturday lw'abakyala Sunday tujja kuba tukyali mu lukuŋŋaana lw'abakyala naye n'abaami bagenda kola ki
bagamba mwami nze omukyala nze n'omwami wange omukyala ajja ne mwami we ne batuula ne bawuza tugenda kusomesa ebintu nga bino byowulidde nsomesa bw'okimanyi bino bye tubadde tusomesa wano waliwo atakiwulirangako ate ng'ali mu mbeera eyo nga bulijjo tamanyi lwaki ali bw'atyo naye nga bw'okimunnyonnyola gamba kati ntegeera lwaki nkola ki kati ffe ensonga lwaki tubitegeera is because tugenda ne tuddayo mu bayibuli eno ne tugatta n'otegeera ffe bwe twatandika okutegeera Katonda bwe tuddamu ne tugamba linda obulamu bwe twakuliramu si bulamu omwana okukula nga talina bazadde obwo si bulamu omwana okukula nga taatawo mubbi ne bamusiba obwo si bulamu gwe ne bw'oba okimanyi oba tokimanyi kirina kye kyatta mu bulamu bwo kati ogenda kukiraba mu bantu be waleeta mu bulamu bwo ogenda kiraba mukyalawo agenda kuba unhappy lwaki kubanga bino bye wayitamu gwe by'otamanyi nti nabizibu okimanyi nti singa ofuna accident n'ogwa kabenje n'okasurvive okimanyi oba ne trauma kati guyinza obutakimanya naye oyinza okulaba ekintu n'okidduka naye nga gwe lwaki otya nnyo ekintu ekyo kumbe kyava mu trauma yaki omusawo yakugamba nti waliwo ebintu ebireeta trauma ne zibeeramu ozitya webale nnyo weebale nnyo kati bwe weewunye ojjukira nawo naye kati newooli okimanyi nti embuzi tesobola kutta nnyo omuntu ng'emukonya ayinza obutafa naye kali kakyalimu kubanga period eyakukoonera wali mwana muto ekintu ekyo ne kikuleeta ki kati gwe lowoozaamu ekyo kyali kintu kiri ignorable osobola okubeeramu mu bulamu bwo nakyo kati bino ebikwata ku marriage omuntu agenda kutta spouse we ng'ali wano atulaba naye apulaninga muyira amazzi gookya olwa trauma ziri ze yalina naye singa akimanya nti spouse wange actually si muntu mubi naye bino ebindimu bindeeta okusoma ekifaananyi ekiki wakati gwejjukira olwokuba abazadde bo baakulekawo kati olina obusungu obwo kati omusajja buli bw'atakuba ssimu ng'avudde ewaka taata we yakulekawo kati kikyaliyo okitegera kikyalimu kati otandise omulaba mu kifaananyi ky'otalina mulaba oba ontegeera bulungi baakulimbalimba dda famire baakulimba nnyo kakati buli muntu wakugamba ekintu n'ozuula nga kirala jjukira yo ayinza oba abimixinze n'akugamba wabaddeyo jamu ate nga tebaddeyo abimixinze aconfusinze ogamba nnimbye kuba baakulimba trauma mweziri kati bwe tubyeexposinga ne tukulaga ebiriwo ogamba ntegedde obulwadde bwange kati n'otandika okwejjanjaba nsanyusa okuddamu okumpita era nsaba n'omulundi omulala okkirize bwe tubayo n'akala ketwalyagadde otugondezeemu otwoyo akadagala toyanzanye baitwala basaba olunaku wano olunaku olwaleero zabo bajjukiza ng'ennaku z'omwezi 27 July abakyala mwena abakola tubeereyo nange nja kubeerayo kubanga munaa kwegatta kuggwayo tumanyi nange nnyinza okuba nga mbadde nina akakembuzi nga bwe naatuukayo kananvaawo ngekankaleete mubeere bulungi aye